DPC wekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol. Naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu. Kyannaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga sife twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tuwebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Ku Lwokubiri lwa wiiki eno bannakibiina kya National Unity Platform bagwamu ensasage Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakubwa akacupa ka tiyaggaasi akamulekako obuvune ku kugulu n'addusibwa mu ddwaliro ensambi okufuna obujjanjabi. Buno yali ava ku mukolo bannakibiina kya National Unity Platform gwe baali bagenzeko okwebaza munnamateeka waabwe George Musi olw'okubalwanirira mu kkooti ne basobola okuyimbulwa. Okuva ku olwo Kyagulanyi abadde tavangayo mu butongole kunnyonnyola byamutuukako, nga leero atuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire mu maka ge agasangibwa e Magere, ng'ono abadde atambulira ku miggo, ng'olukuŋŋaana luno lwetabiddwamu omwogezi w'ekibiina kyabwe era nga yakulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Honorable Joel Ssennyonyi, Ssaabawandiisi David Louis Lubongoya, ababaka ba Paalamenti ne bannakibiina abalala. Kyagulanyi asoose kwogera ku byaliwo ku Lwokubiri n'ensonga eyali ebatutte e Bulindo. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abaali mu kkomera naye tuvaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako mukwano gwaffe looya waffe Counsel George Musisi awo e Bulindo. E Bulindo iringa mayiro 4 okuva wano, era twayise eno munda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Counsel Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye munda mu geeti, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze. Agamba nti baba bava ewa George Musi olwo poliisi n'ebasalako nga n'ekyaddirira kwali kuba kubamu mukka gubalagala, nga bwe yasembera omusirikale n'akasuka akacupa k'omukka ogubalagala mu mmotoka ye. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tulaga mu maaso, naye nga tebakomyeko nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batusindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Awo kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba bagudde wansi n'ensembera. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu mmotoka era nenva mu mmotoka. Alumiriza DPC w'ekiro okulagira bamukube ku nnyama ng'alaze n'ekifaananyi kya DPC ono ng'agamba nti bwe yamutegeeza nti byakola bikwatibwa olwo n'abadde emabega n'akasuka akakebe ka tiyaggaasi akamukwata okugulu. DPC w'ekira omwami gwe bayita Kuzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol. Naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, nazayo pistol ye neetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira okugulu. Kyagulanyi agamba nti Katonda yazza bibye kuba akakebe ke kamu kazze kalumya abantu bangi okuli n'omuyizi w'e Makerere gwe kakutulako engalo. Wabula n'awakanyiza ebyayogedde omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Kituuma eyategeezezza nti Kyagulanyi yaseeredde n'agwa. Kyannaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi n'engwa.
ye statement ya poliisi eyasoose. Naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuwebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tubeebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda mu maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi twabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, twabadde tukola omuggundu, twabadde n'abantu bangi naye nga gye baatuteeze gye baatulumye tewabadde n'abantu. Agumiza abawagizi be nti agenda akuba ku matu wadde ng'akyalina obulumi. Ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu weekiri naye ate obulumi obusinga buli munda ku ggumba kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Kakati ndowooza bwe bulumi obwo. Ngenda kuddamu okwekebejjebwa. Abasawo baŋŋambye nti ekivaako bulumi kyandiba bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba, naye era kyonna kye kiri nkakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera. Oluvannyuma abawagizi be bamukwasizza ebirabo bye bamuleetedde okumukulisa enjege eyamutuukako. Zaneeti Namatovu ku lwa KSTV.